Timuyomba lwe mbabuulirira ebingi naye engeri nze gye sirina ntondo nenkyankomawo nveemu ebijja ekyo kye kyantonza lwaki neetya n'ekivuddemu abalina obwongo beegendereza w'embala z'ettaabu nga bawoolamu ekibiina ekirungi si bakazi baana ssaako abaami naye nga buntunuulira avaamu ezzaabu onenya mukama eyakola nga bw'oli n'addira amakula n'agawa atasaana so toguulirire goba tatunda leka ngaziwe erimaani nsaanye kubanga sitoma mukama yampa n'abanjola ne banfubako bulungi omanye ekikuza obwongo ndya nnungi omwana akulidde ku mmere etasaana kankakomya anyway naye teyaduulamu omayinza ekinamwagalako ye muntu yali proud yali yekkiririzaamu yali proud of himself kati nga woolaba omanyi ekitutta kimu gwe kwekkiririzaamu mu ekyo oli ekyo kye bakuvuma gwe n'oyambala ekivumo kati nga muto wange Kibijjigiri aliyo ku papaazi nga 27 June era bwe tuva e Bubondo tujja genda tumuwagire naye yakulaga nti yayambala kiri ekyo abantu okumuyita nti oba teyakula bulungi n'akola n'oluyimba lwe bayita Kibijjigiri n'olutambi lulamba obumpi bbanja n'obumpi bbanja mbu abawanvu bangobye sirinnye ewaabwe kwe kugenda mu beeru nayo ne bangobayo tendiyo kifo abalungi bo ndumanyi bulungi kati abasinga balukazaako abakyala lwe yali agira ekiwandiiko ekyo kyebaleeta ate nga bonna tebaasoma omulala agamba Katonda agaanye omulala agamba musima tulye nnyo sima tukole abamu kati ate ne wajjawo ne yali azzeewo ng'asomye esomeko n'amugaa nti Katonda agaanye ebintu by'okwegatta omuntu abeere na muntu atya lwero oluyimba wajja erinnya eryo lya Kibijjigiri naye before he was era yawunzika agamba nti tuumiddwa amannya Kibijjigiri Kaddugala n'amalala agakanga abaana anyway kati Hamani basudde alina akagondi akalala era neesunze kubanga ndi mu nteekateeka okutuuka mu famire ya Namuleme emabega awo nabalaze omu ku baalabe naye muwala wa sisita we Namuleme yali mukulu wa mama woono era nsuubira in time ninze kulaba ennyindo etajja kubasudde deri n'ensingo eyo okuwera efuuti kwegamba nti yakwata akatundu ako nange ekituufu mu luyimba olwo kanyumira tuyimbire mu gundi omuli tibukyolokompoka nkikugambe nyabo Namuleme toli mulungi nze nakwagala kuba siringi ne bwe wantoneranga nsiimo ŋŋanze kati nkuwabira mu baana bangi olinzita abakitegedde kyoli ne by'osamasama nabyo mbirope kuba oyitiridde nedda nkooye sikunyegangako nte wange baaba Namuleme nsanyusizzagira nkuganze nga nti ddala tewankulira bulungi sikweyo ensingo okuwera efuuti kaakabiina akaaliko bulungi naye obugulu bwo ne bukuswala omuntu omukazi n'obulwa Katonda ekifuba okutali bbeere n'akatondo fesite yalimbye kyakuswaza yennyindo amazima etajja nakunze eyo wandegiganye nti temugimpa mu buntu bw'olamu yali tesaana ndowooza ne bwenkoma njagala nno okutwala ddakiika zange nga nkutte ebifaananyi nga bibiri bwe biti nkuwe kino ndikwata weetegereza ensingo nange nkwateyo ekirala nga nkutte ekifaananyi kati tugeze nti nkutte kino kya Namuleme gw'okutte bweti ntunuulire ennyindo etajja otunuulire yabasudde otunene ya Namuleme ntunuulire ensingo kwegamba yasiiga ekifaananyi naye nga bambi omukyala oyo naye yafa gwe yali ayimbako amulamuze kisa yafiira Mutungo Bbiina nti yali mugagga nnyo kubanga baali bamukazaako lyakabensi yali mugagga nnyo yali yowa Luzira Herbal Research Station era owulira ne Livingstone Kasozi ng'amuyimbako Luzira Research Station mukyala Namuleme munnange be baabasooka okujja kwegamba bano
abaali bateeka omulala mu bigere ebyo tebyali bituufu ebyasala birungi kubanga nze nayinako kifaananyi kya sala birungi mukama gyali amulamuze kisa mbu nyinza oba simanyi nnyo naye mbu naye yennyini yavaayo neyeewaako obujulizi nti ekituufu omusajja yali akola ki kati genda mu luyimba bayimbi bannange olwa Hamani alina waagira abo abakyala be yali agambako n'omulala n'ayambala ebigondi ebipalaakaleke ne bambala empale bajje bakole batya akatundu ako osobola okatuyimbiramu akatundu ako kasaana maze kwetegeka bulungi naye nga ndumanyi so baafuna obutaha yaboogerako bano bampola banzi ekivulu kyaganye endongo yaganye baafuna obutaha kuba yayita ne mutaayi we sajja abo okumanya nga balina enkola anti kati nange kyo kyennyini kye mbadde nkugamba nti baalina enkolagana yamugamba akasozi muganda wange jangu onjulire kuba baatabalanga bonna n'amugamba jangu onjulire yayita so akumuyita nga teyali kyaliwe naye by then kasozi yali akyali mu kabuladda. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Okay, nate muntu wange kwebaza okubanga okyangoberera nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst. Nkulamusizzaako okusinzirira awo wonna woli. Budde buno nkemanya abamu bali ku mirimu waliwo abagenda n'abo abali mu kunyuka. Kale simanyi ziri sawa meka gyoli. Nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst nkusaba nti ngoberera ku YouTube, Facebook, TikTok. Then mwe abagala ennyimba zino osobola okunsanga ekasubi ku basooka kwa Bla Stage. Siisenzeka mpise ne muganda wange tujja tegeerera eyo ebimu ku ebyo ebimukwatako. Nsaba obuuze ku abatulaba. Banaye mwenna abagoberera Muzungu David banaye mwebale nnyo abagoberera Kadongo Kamu nnyimba zaffe ezo ez'amakulu nze nja ziyita bwentyo zirimu okusomesa zirimu okuyiga kungi tezeesittaza. Bane mwebale nnyo abaagala Kadongo Kamu. Ababuuzaako yani nze ababuuzaako olwaleero luno erinnya Nsereko Abudu nga nnyumirwa nnyo nnyimba za Kadongo Kamu naddala ezo eza mukadde waffe Amani Basudde era nga bwe mulaba bwe nekaanekanye mu kyambalo kye.
Eyeetaaga ekyambalo kino akola atya? Sebo eyeetaaga ekyambalo kino tuyina gurupu yaffe eya Hamani Basudde Fans Group kweri ne ku kibanja Facebook, TikTok, Instagram sebo kweri. Naye nze nno munnange kankubuulire ndi musoga nnyo. Instagram ekyanemye okutegeera. Olaba ne Twitter. Omanyi nze nakula saagala nnyo bintu bikaluubiriza bulamu bwange. Ekyo ensonga lwaki nti n'ennyimba z'abazungu zannema kati kiringa zino ez'abavubuka nazo ziyinza okunnema. Ezo nange zannema. Kati ndina muganda wange mu 2008 yongera okuteeka mu stamp ndi muzungu tolina tegeera nnyimba z'abazungu. Bukedde FM nga ya fama nga yakaggulwawo. Bills Butodene yali aweereza program yali ya misana n'akuba essimu nga ayagala oluyimba Wanyambalala. Siruwuliranga nabo. Cameraman gwe oyagala nnyo ebintu ebigundi. Waliwo omuyimbi gwe bayita Rihanna mu America. Oluyimba lwe bayita Wanyambalala olumanyi? Nange siruwulira. Wanyambalala lela you are under my umbrella. You are under my umbrella. Kati omukubi w'essimu. Kati nange awo ndutegedde. Omukubi w'essimu yakuba nga ayagala oluyimba. Naye nga yalwogera mu Luganda. Njagala oluyimba Wanyambalala. Kati nenfuna muganda wange neŋŋamba otyo tulabika tuwera. Nga tetwagala bintu bikola ki? Bitukaluubiriza. Okay, kati mwami Nsereko okusooka kwa byonna oba oli awo ebiseera ebisinga bagamba guno okusooka gwe gukwata nnyo. Omuntu kuba akalango ka Hamani Basudde Foundation oba foundation oba Fans biki omuntu ku kibanja Facebook ateekako ki? Hamani Basudde Fans Club. Era bw'oteeka mujja kulabako ekyambalo yennyini mukadde waffe ajja ng'ali mu kyambalo ekya bbulu ng'ali wamu ne mukwano gwe Prince Job Paul Kafeero. Kasita olaba ekyo yeeyo akawunti entuufu. Ye Kasozi mwamuleka kubanga naye yali mukwano gwe. Kasozi tetumulekanga era n'omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 10 nga mwenawe mukimanyi nti buli mwaka tuba n'okulamaga e Bubondo. Era ne ku luno ife Fans Group tusimbula ennaku z'omwezi nga 10 ne tugenda ne tusulayo then enkeera nga 11 ne tumusabira. Kati ku mwaka guno tulina enteekateeka. Omwaka oguwedde twayitirako ewa mukadde waffe jjajja w'abayimbi Christopher Sabadduka. Kati omwaka guno tugenda nga obudde bukyali tugenda kuyitirako Kyabbogo. Era pulogulaamu eyo nze mwennyini kamwa koogera nze nagitunuuliza mu mukama waffe director waffe ye mukulu wange Frank Serunjoji mutani w'omugenzi Hamani Basudde. Yaddukanye ekibanja ekyo ekya Facebook, TikTok, Instagram. Era ye mukama waffe eno ku Hamani Basudde Fans Group sebo. Bwe nakimutunuza nga naye sajja bano baali ba mukwano wadde walingawo awamu batakwatagana. Bino tuze tubiraba paka nakati tulabeko ku ntalo nga nage tukyalina olukyagenda mu maaso oli wakati wa Bobi Wine ne Bebe Cool nga nakati Bebe Cool akyalowooza nti ali ku level yemu ne president ate ng'oli yali birala nnyo. President yakozeseza emyaka nga oba tugenda myaka nga 2 ng'agamba mwabajja mutwala serious. Era ye yakyogera interview yali ya 2013 nga wakyaliwo program ku Bukedde ani asinga n'agamba nti oyo mumutekinga serious n'abuuza nti gwe kukyali wamwe tewaliyo balalu naye mwatuuzako ku meeting ne mwogera ku balalu abo temusajja mumuleke muleke anyumirwe kati yo tuveeyo kakati naku z'omwezi nga 10 ogw'omukaaga tugenda kuyitirako ekyabbogo tupeyinge tulubute wa mukadde waffe Livingstone Kasozi tumale tuyitewo tugende e Bubondo. Kubanga ntera nnyo kigamba nze nzikirizikanyiza nnyo mu njawukana naye enjawukana in a diversity nti mwawukana
naye nga mwena mulwana okubeera nga mutwala ekintu mu maaso. Yes, nze njagala nkugambe mukama wammwe Frank twafuna obutakkaanya n'obw'amaanyi simanyi oba bumanyako. Nabutegeerako katono abasinga bakumanyi lwakuba nti nze sitambulira nnyo mu bintu ebyo bya kwawukana, njagala nnyo abantu okubeera nga anti kati diversity musigala mukola, era nze nsigadde nkola emirimu gyange sifunangako lunaku yadde olu lwesikoze wemba ndinakola waku Hamani nenkola ku Hamani, nze siina boundaries mu mirimu gyange gyenzize enkola. Era ndowooza bangi waliwo abaali bagenda nga baatakinga abantu nti lwaki ogoberera oyo olw'okuba nti waliwo empalana. Nze eyo ndowooza ate nno endowooza eyo abakyagirina ndowooza bali ku bikadde nnyo kubanga nzijukira nyinza okuba nali muto naye okusinziira ku kitono kyemmanyi nti abantu abo bonna bwe baviira mu bulamu bw'ensi eno bannange Kasozi ye yasooka naye bonna bagenda okuva mu bulamu bw'ensi eno nga bazzeewo batabaganye bali ekintu kimu. Ate era n'enjawukana eyo kimanyi nti yabakolera nnyo ebyo tuzze tubiraba mu bayimbi. Yes. Bobi Wine abo abaana obalaba nja bayita abaana wadde kati bakadde baffe bandibadde emyaka nga bagenda mu nkaaga obudde buno, naye ekisaayi kino okutuusa Katonda wali basiimye nti ensi eveewo, abo abasajja sisuubira nti waliwo agenda okujja n'olutalo olugenda okubeera nga lukola ki luwunya mu bantu abo. Okimanyi nti kizibu nnyo okuwandiika story nga you a good writer n'owandiika basudde nga Kasozi taliiko. Kiba kizibu nnyo. N'owandiika Kasozi nga basudde taliiko. Kiba kizibu era oba tojja kufuna story ntuufu. Kafeera ayinza okujja oluvannyuma ennyo oluusi n'obutajja bano naye bali ababiri bali ku lulendo. Era abantu bano we need to appreciate ekyo omuntu kyaba yakola nawe okusinga ogamba nti gundi tuli mu nsi ekyuseemu kati nga tusiseemu emyaka nga kumpi 28 bukyanga bagenda. Lwaki ffe tuba tukipinga grudges ate nga nabo baviirawo bali baddinganye. Nze nzijukira mu 2022 naliyo ebubondo mu kujjukira Salongo Hamani we twali awo mu kisaawe. Waliwo emusi omwe yagenda n'akola statement emu naye it wasn't good, era n'abantu abalala abagiwulira tebakyagala nti mujje muyimbe ennyimba z'abayimbi bonna naye kasita toyimba lwa Kasozi. Kati emusi oyo simanyi bwe nnyinza kumuddamu naye ekyo kye yakola naddala wano mu Buganda kintu kifu kubanga ife Kabeere muwala wa Mukadde Livingstone Kasozi Diana tutambula naye buli we tubeera ebubondo emyaka gye nakagendayo buli mwaka abeerayo. Mbaddeko naye eyo nkoko njeru nga tukola ki, so ekyo nange tekyanyuma naye kyali kibi nnyo. Okay mwami Nsereko, mbadde njagala abantu nga bakyanyumirwa ekintu kino ogabe address kwe basobola okubafunira abaagala okubeegatako. Baganda bange bonna abagoberera Hamani Ssemakula abasudde abanyumirwa ebintu bye kubanga kati tebamugoberera gwe bagoberera yaliwo ng'akulembedde kati tugoberera manya tunyumirwa bye yakola munyumirwa mwagala wasenga abaddewo twalibadde olwo tumugoberera. Ndina nno muwala wange Susan Sozi oyo nfanfe era eno program ogiraba akugamba neeresa ekintu ekirala kyonna kojja nze kyonna ekikwata ku Hamani newoba ng'osabusi naye ng'owandiise wali Hamani nja kukulaba paka gy'onookola ki gy'onoogumulira. Ndina mukwano gwange Kakande Alamanzaani omuntu muwe ekkubo, so ekkubo lyesigenda kuyitamu sisobola dikulemesa kubeera ng'okola ki gwe kuliyita mu kutuuka gy'ola. Waliwo mukoddomi wange Kiwanuka Jafari Mutabuliiki, naye oyo Mutabuliiki mugambe ebintu byakola omuwala amutwala era ekyo naye akimanyi. Omukyala amuzaayo ayiikiriza kati gwe tewalabye olunaku lw'eggulo bye yakoze.
nabirabye kati oyo abeera muntu ng'akimanyi ndi mukoddomewo biba bifu nnyo era sebo mutabuliiki kiwanuka Jafari omukeno gyali mukyala amunona kati simanyi oba wani agenda okufumbira waateddeko omukyala omumugjeeko njamu mujjako ajja nnoonya abalala kubanga ayiikiriza nnyo n'omulala eyali atandise okunjiikiriza Sematimba Regan naye ye yakkakkana era ye kati alaba bulabi n'agamba muzeeyi kuba naye leero osekudde nnyo naye ng'abantu ba Man U mbatumiddeko omanyi nti Man U ne Arsenal ye version y'akasozi ne basudde oba Bobi Wine Bebe Cool kubanga Bebe Cool awagira Arsenal Bobi Wine awagira Man U Vincent Segawa kati afuka awagira wa Man U Walukaga awagira Arsenal kati embeere kati kubano noyendoza basudde yali owa Arsenal kuba Arsenal ye y'amaanyi Man U kati yanafu oli yali nafu kati ye Diana yagira namusaba najje njire tumukube embaga tumukube embaga mu Arsenal yagamba nemwebeera naki sisobola kujja mbu ye yakowa stress Diana kati ne wabeerawo n'oluyima Pius yate wa Arsenal wa Tom Tom Serunjoji ye wa Arsenal so anyway bantu bange njagala ogabe address omanyi bino ensi oyino osobola okunyumirwamu ate oba olumu n'okola ki tuyinza okubeera nga ogamba ate eyo balazeeyo lwaki naye munaye ogenda n'ogula kasoke n'otandika okubajjagala oba oguze kakubajjagala oba oguze kakunywa nakuwoomero yes nsaba ogabe address omuntu kwasobola omuwagizi wa Haman Semakula basudde omugoberezi w'ebintu ebyo bye yakola era n'oyo eyandyetaaze okubeera nga agenda ebubondo kakati omuntu ayagala oba yendyetaaze okutweyungako ku gurupu yaffe eyo nsobola okubasomera ennamba era eya director waffe era eri mu mannya ge Frank Serunjoji n'omutuukirira mu inbox namba ze zombi ziri ku WhatsApp soma yemu era ye ekola ku mitimbagano gy'oba okola era ye aba asobola okukugatta ku gurupu yaffe eyo ne tutambulira wamu so abawagizi ba Haman Semakula basudde banaye ebintu bino nno nze njagala kireme koma ku kasozi kireme koma ku kafeero kireme koma ku basudde naye bannaffe oba oliawo abaliraanye obusobozi twandibadde tukola abayimbi bano bonna abaatugendako tubeere nga tubajjukira tubeerengawo n'olunaku olwo mu mwaka okujjukira abayimbi abaatugendako ke kakisa kokka ke tusobola kati basudde woba omutadde ebubondo n'akuŋŋaanya abantu 12,000 kasozi kafeero n'abeerawa enkokonjeru ne bakunuukiriza abantu 8 ekitegeeza nti wetuba nga tutegese bulungi ekintu kino mu Kampala ne tufuna awantu tuba tusobola okufuna ekintu ekitegerekeka lwakuba nti munaye engabana obuseera ebisinga famire zino babeere nga bakola ki batemera families mu percentage oba ne maanyi ya tuyinza okusuubira nti kafeero yaleese abangi ebintu weebityo oba kale ebintu bingi nnyo bye basobola okubeera nga bakola kadongo kamu ono okubeera nga akola ki ng'abeerawo kakati namba ya simu eri 0753 63 55 46 eyandetazo tweyungako tuli mu process nakati mwezi ogujja ennaku z'omwezi 10 tugenda kulamaga bubondo nze nno nkuyita kulamaga anti kyekigambo ekirungi ekituufu tugenda kulamaga okulamaga tusimbula ng'ennaku z'omwezi 10 so tweyungako naffe netusimbula e Kampala oba kosita 6 oba 10 fena netugenda tumubuguliza kuba wabeerayo ebinyuma bingi ng'ogyeko okugamba nti tuba tugenze kujjukira bulamu bwe
ekiro ekyo kyennyini abayimbi basula bayimba ate kuno twongeddemu twetwaga tusambeyo kono omupiira Amani basudde fans group eyeno ne kozi mu kitabo eriki Golden Stars abavubuka abali abayungira mu bubondo kuba ekisawe ebisawe gyebiri Spring Society tusambemu n'abakapiira ffe tugenda veno mu mijozi gyaffe tulina t-shirt tulina emijozi tulina ttiimu ey'omupiira tutambulira ku mulamu ogwo gwa music naye siyinza basabulanga 10 oyinza obutatusobola kati bino ebintu nze we muba mwetegese mumpa olunaku nze sijja batwala bubondo abali muno gwena alina ttiimu y'omupiira ng'oli mu kiwayi ky'akadongo kamu nga yeekusa akadongo kamu mbuulira nze nkuleetera ttiimu yange wano tugende ku Kikaya College and Vocational School balina ekisaawe gwefuna lunaku ngambe nti nsereko leeta ttiimu yo ya Amani basudde tulina talents nyingi nedda nsereko leero meka si lwakulimba leero lunaku lw'abakozi njagadde tukole nga ddi mu mwezi guno tufune olunaku gamba ttiimu yo gamba abantu bo Haman Semakula basudde Fanis FC Football Club versus Ozungu David Kadongo kamu music analyst kijja kukiwedde tujja kufuna olunaku tukiteeseeko nze kati funa abantu bo tugende twesiika omupiira naye tonyiigira ate nga nkukubye bino byansi kale bino byansi ne gwe wagize naye omala kale bantu bange kale muntu wange kugamba nti programu eno eteekebwamu ssente aba Kikaya College and Vocational School bali wali Bulenga ku 7 abadde ne boarding arts ne sciences balina ne vocational kati gwe eyeetaago emikolo mbaga balina ekifo ekisaawe kyabwe ekya Kikaya College School. By the way bakola nga olaba ebisaawe by'abazungu kiri fenced kinaawe musobola okutuula era ngenda kwogera n'omukulu tulabe nti at least tufuna ebintu ebisobola okutuzza awamu tusinga ezo zitukuumenga kubanga ffe tetusobola kukola biri bamuze ebyo bakola naye ate ffe tusobola okukola ventures ez'enjawulo so tulina new nabs fashions abo basangibwa ku Sunset Arcade mwami Nsereko olina owewaka lwaki tomwambaza sebo mwambaza lwakuba nti mbadde byemwambaza mbigula walala naye kati bwonzigirira nja kugendawo so yogenda kugenda ku Sunset Arcade batunda by'abakyala bokka abasiraamu n'abatali kale oyinza okwesanga nja kumusitula tugenda ng'olinayo n'owabasira ow'eddiini lyo sebo ninoomu olina embeera ne gwe nnina sitera nnyo kugiragira nti mba mumativu n'oyo kati era tubeera n'emikolo obwolumu egitugatta nga kale nga okuluno mugenda kudduwa nga mulina kwambala kisiraamu ekyo kituufu ate nno bwabyambala ate bimunyumira kati Hajjati Fatuma owaali okuba nga akuweereza then tutambula ne St Michael Educational Center abo bali Kiwanga Mukono basomesa buno okuva ku bebi okutuuka ku kyomusanvu netubeera ne Twinex International bali wali Bulaga then netubeera ne Plan B kati oyo owewaka sinziyana omutumireko nkutumidde nnyo mukwano gwange oyo noyo mukwano gwange asinga oyo sijja mwogera linnya naye anti kati omuntu wakugamba nti genda ku kipande kiri n'atakugamba kipande wekisoma ekitegeeza abakuwadde omukisa nti ebipande byonna kola ki genda obigendeko kale munnange muntu woono ekifo ekyokusanyukirwamu nze muyirira lya babi kubanga nze naye tulinga Bobby ne Babi ampita Bobby yampita nze muyita Babi nga olaba muzeeyi waffe alina oluyimba lweyagamba nti ng'ate yampita ddadi lwa nsonga buli kyayagala naleetanga tewali kulwawo nga nze muyitira lya mami oluyimba olwo lwe lumu ku nnyimba za bbaaso ezinyumira nange ndwagala wadde nga nno okuyimba awo yayita nafuuka makyuwa era oluwuliramu obunafu
era bino ndowooza abantu abaali abagendanga nga baddamu ennyimba suubira singa Katonda yamuwa obudde n'asikamuko ku maaso no mu maaso oba oli awo lwandinyumye nnyo kubanga nze nnyumirwa nnyo ennyimba nga storytelling ogiwa obudde n'oginyumirwa n'okola ki so yoyo Hamani Basudde 1987 1987 oluyimba olwo Emirina Nnyondo then 97 Mukama n'agira bw'ati so mbadde nkugamba nti waliwo ekifo bakiyita Be Safe Hotland Bar abo basangibwa Nsaggo ekifo ekyo mukyala wange yakirigize mukyala wange ne musajja munnange bakoze ekifo nno kya mulembe kale nga gwe ayagala okusanyusa obulamu tukola ssente zino naye ng'ekintu ekikulu kye tulina okukola kubanga osanyusa bulamu obwo so ogenda ayagala okuwumuza ku birowoozo ayagala okuwumuza ku mubiri okusanyusa ebirowoozo oba okusanyusa omubiri ne okugira ebyokulya ebyokunywa Nsaggo ukoze wano ku Lunnakawuka yes akafo kali awo kamanyiddwa kati Be Safe obeerawo tewali tagali yonna kale abaagala obubaga n'ebirala basobola okugenda awo kati wotuuse ewange mwami Nsereko ntera nnyo kibuuzo osanzeewo ki nsanzeewo ebintu ebinyuma okulabako kati nga teepu zaffe zino nasemba okulaba radio cassette nsimanyi na mwaka webale munnaaye webale kukuuma bintu bino nze no kati nyinza ogiyitanga museum era gyetugezaako ey'akadongo kamu kuba kati twadda mu bino nendeeta ka flash kange nonteerako oluyimba nenteeka nengenda nenfumita mu gundi oba nenteeka ku ssimu yange nenteeka obuntu mu matu nengenda nga mpuliriza nensanze ebintu byembadde ndudde okulabako nga radio cassette nze wennakulira Panasonic ezo nzijjukira wennakulira twalina Nia mandaana taata yagigula walingamu mandaana ne manda 6 era nzijukira bulungi teepu yasooka okugulwa ewaka yali ya nnimiro ya ku Buganga Hamani Basudde nnimiro y'oku Buganga nga teepu yo Nia radio cassette eyo nga weeri sero yagulanga emitwalo bajali oba 210 nga 4 naye ng'okuzifuna era taata yafubanga nnyo kati ndina radio cassette endala ey'amandaana eri waggulu omwami radio eyo yajinguza emitwalo gyali 2 naye nga n'amaziga gamuyitamu gatya yagamba radio cassette eyo gy'olaba yagenderako eka zange ezaali 3 eyo ku lw'emityana yali talina ssente kati nakkiriziganya ne bali bakole ki bamuleete radio cassette abawe ettaka era nti we yatuuka nga ye munene ku kyalo ne tuddayo ku kali akayimba ka Prince Job Kafeero oba okamanyi ke bayita obuduuze radio yawandagala mukwagala ogizzawo n'agenda n'atunda ettaka n'akola ki ate era agule rediyo kati ali eyo mu bizinga omwenge gwamusibako libooni libooni egimanyi libooni ngimanyi kati owulira ebigambo ebiganda biri eby'abalasangeye ebyabula mu bantu kati gwe ali awo angoberera aba tulaba ekigambo libooni kitegeeza ki oli okugamba nti oyo mulinako libooni kale banaatuddamu kale ensi bwetyo bwe yali so omusajja n'agamba yiyo ngikwadde ku mitwalo egyo naye nze buli wempita ku ttaka lyange awulira obuzibu kale ndowooza abantu bange ekyo kiyongera tulaga nti waliwo ebintu eby'okwejjalabya n'ebintu kyotalina kuzanyirako you can't compare land to anything tosobola okay mwami Nsereko luyimba ki olwa Ssaalongo Hamani Ssemakula Basudde lwenjagala oweeyo ku bantu by the way omwami ono awatamumanyi nation gye tuli mu kulaba ono nze mwennyini oyo yennyini ndi ne maama Aisha Nakitto ono mukwano gwange naye awo twali tuperforminga suuti ya Kawemba naye ndowooza agenza okitunulamu nga sina kanzu
n'akitunulamu nga sirina kooti n'atakuyita mukadde wange mpezaamu suuti zange nga 6 n'ekanzu zange 2 newe yandiŋŋambye nti zonna nziteekeko nandizze nazo naye ndowooza yagenza okulaba nga sisaana ndowooza yalaba nga engeri gy'otera okubeera bize naddala mu nnaku eza wiikendi ezo labika wali bize kati mukyala wange Nakato gwe ngenda okuteekako ogwo kati akulekawo ati ate ye n'agenda bagenda aba kubanga ne Namyalo bamumpa tokiraba naye era Nakato yow'okuvunaana omutuufu ye Nakato anyway bantu bange nebaza omanyi mu nsi muno teri kintu kisinga kubeera kya bbeeyi ng'okusomesa omwana okukuza omwana n'akula kubanga okukula nakyo kirala then okusomesa omwana n'ayitamu n'omwana okutuuka n'agamba nti nkuleetedde munnange ono ye munnange gwe ngenda okukuumagana naye weewale biri ebya mmere nannyondo kati ne Immaculate Nabukalu muwala wa Ssalongo Hamani basudde ne Aisha Nakitto emabegaawo yaleese mwana munne n'amwanjula mu maaso g'abakadde be ne mikwano gyaffe banakadongo kamu babaddeyo bangi babaddeyo mukadde Celestine Kasule maama Ndagire Nabitaka Aliet Sanyu mukadde waffe Balunabba yabaddeyo bonna babaddewo meya Senyonga wa Mukono bonna babaddewo omukolo engeri gye gwadde nga omwana ayanjula wa muyimbi era n'abayimbi bakyenyagiddemu yali muyimbi owe Mukono okujjako gamba Muzungu David yataabaddeyo Kadongo Kamanalisi naye nze kirabika bagize nga balaba ebituuka eyo sibirina tebabadde na byakwambala nawe yakolimanga walukaga bwe yakolima nti ate n'alabayo oli gundi Kasaada John Black nga ate nze neyandiŋŋambye nti zonna nabadde nsobola ozambala suuti 6 nenziteekako nenteekako nekanzu zange 2 kati luyimba ki olwa Ssalongo Hamani basudde lw'osinga okwewulira lw'ogenda otuwamu by the way nze ng'omuntu nyumirwa nnyo oluyimba lwa Namuleme ne Namutto kwezi oluyimba kiro ogenda osooka otuwamu oyagala luluwa kuba zonna zindi wano by the way ononsonyiwa yatugaana otabiikiriza Oluganda n'ogattamu Oluzungu naye nze ku nnyimba za mukadde waffe amateeka g'olulimi omuntu ayogera ennimi olulimi olusukka ku lumu aba talina lwammanyi we batye bakugamba mu lulimi tekitegeeza kino kyabadde ayogera tamanyi we bakyogera mu lulimi kwe kuteekawo kiri kati bamaaliriza nti ennimi zombi takola ki tazimanyi kati tukozese lulimi lumu Namuleme ndoyagala naye tugenda kwambusaako ku ddoboozi basobole okutegeera obulungi Namuleme kandabe oyagala kitundu ki bwe lutandika bwe lutandika tuyimbe verse esooka mpozi oba neyokubiri timuyomba lwe mbabuulirira ebingi naye engeri nze gye sirina ntondo nenkyankomawo nveemu ebijja ekyo kyekyantonza lwaki neetya nekivuddemu abalina obwongo beegendereza wembala z'ettaabu nga bawoolamu ekibiina ekirungi si bakazi baana saaka abaami naye nga buntunuulira avaamu ezzaabu onenya Mukama eyakola nga bw'oli n'addira amakula n'agawa tasaana so togulirire goba tatunda leka ngaziwe erimaani nsaanye kubanga sitoma Mukama yampa n'abanjola ne banfubako bulungi omanye ekikuza obwongo ndya nnungi omwana akulidde ku mmere tasaana kankakomya anyway naye teyadduulamu omayinza kyenamwagalako ye muntu yali proud yali yekkiririzaamu yali proud of himself kati nga woolaba omanyi ekitutta kimu gwe kwekkiririzaamu mu ekyo oli ekyo kye bakuvuma gwe n'oyambala ekivumo
kati nga muto wange Kibijjigiri aliyo ku Papaazi nga 27 June era bwe tuva e Bubondo tujja genda tumuwagire naye yakulaga nti yayambala kiri ekyo abantu okumuyita nti oba teyakula bulungi n'akola n'oluyimba lwe bayita Kibijjigiri nno lutambi lulamba obumpi bbanja n'obumpi bbanja mbu abawanvu bangobye sirinnye ewaabwe kwe kugenda mu beeru nayo ne bangobayo tendiyo kifo abalungi bo ndumanyi bulungi kati abasinga balukazaako abakyala lwe yali agira ekiwandiiko ekyo kyebaleeta ate nga bonna tebaasoma omulala agamba Katonda aganye omulala agamba musima tulye nnyo sima tukole embwe abamu kati ate ne wajjawo ne yali azzeewo ng'asomye ensomeko n'amugamba nti Katonda aganye ebintu by'okwegatta omuntu abeere na muntu atya lwero oluyimba wajja erinnya erya Kibijjigiri naye before he was era yawunzika agamba nti tuumiddwa amannya Kibijjigiri Kaddugala n'amalala agakanga abaana anyway kati Hamani basudde alina akagundi akalala era neesunze kubanga ndi mu nteekateeka okutuuka mu famire ya Namuleme emabega awo nabalaze omu ku baalabe naye muwala wa sisita we Namuleme yali mukulu wa mama woono era nsuubira in time ninze kulaba ennyindo etajja kubasudde Deri n'ensingo eyo okuwera efuuti kwegamba nti yakwata akatundu ako nange ekituufu mu luyimba olwo kannyumira tuyimbire mu gundi omuli tibukyolokompoka nkikugambe nyabo Namuleme toli mulungi nze nakwagala kuba siringi ne bwe wantoneranga nsiimo ŋŋanze kati nkuwabira mu baana bangi olinzita abakitegedde kyoli nebyosamasama nabyo mbirope kuba oyitiridde nedda nkooye sikunyegangako nte wange baaba Namuleme nsanyusizagira nkuganze nga nti ddala tewankulira bulungi sikweyo ensingo okuwera efuuti kaakabina akaliko bulungi naye obugulu bwo ne bukuswala omuntu omukazi n'obulwa Katonda ekifuba okutali bbeere n'akatondo fesite yalimbe kyakuswaza yennyindo amazima etajja nakunze eyo wande giganye nti temugimpa mu buntu bw'obulamu yali tesaana ndowooza ne bwenkoma njagala nno okutwala ddakiika zange nga nkutte ebifaananyi nga 2 bwe biti nkuwe kino nti okukwata kino weetegereza ensingo nange nkwateyo ekirala nga nkutte ekifaananyi kati tugeze nti nkutte kino kya Namuleme gw'okutte bweti ntunuulire ennyindo etajja otunuulire yabasudde otunene ya Namuleme ntunuulire ensingo kwegamba yasiiga ekifaananyi naye nga bambi omukyala oyo naye yafa gwe yali ayimbako amulamuze kisa yafiira Mutungo Bbiina nti yali mugagga nnyo kubanga baali bamukazaako lyakabensi yali mugagga nnyo yali yowa Luzira Herbal Research Station era owulira ne Livingstone Kasozi ng'amuyimbako Luzira Research Station mukyala Namuleme munnange beba abasooka okujja kwegamba bano abaali bateeka omulala mu bigere ebyo tebyali bituufu ebyasala birungi kubanga nze nayinako kifaananyi kya sala birungi Mukama gyali amulamuze kisa mbu nyinza oba simanyi nnyo naye mbu naye yennyini yavaayo neyeewaako obujulizi nti ekituufu omusajja yali akola ki kati genda mu luyimba bayimbi bannange olwa Hamani alina waagira abo abakyala be yali agambako n'omulala n'ayambala ebigondi ebipalakaleke ne bambala empale bajje bakole batya akatundu ako osobola okatuyimbiramu akatundu ako kasaana maze kwetegeka bulungi naye nga ndumanyi so baafuna obutaa yaboogerako bano bampola banzi ekivulu kyaganye endongo yaganye baafuna obutaa kuba yayita
ne mutayi we Kasonyi. sajja abo kumanya nga balina enkolagana anti kati nange kyo kyennyini kye mbadde nkugamba nti balina enkolagana yamugamba akasozi muganda wange jangu onjulire kuba baatabalanga bonna n'amugamba jangu onjulire yali tasobola kumuyita nga teyali kyaliwe naye by then kasozi yali akyali mu kabuladda. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall. Otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road.